beze tuli mukulembeze kikyakyo kyoli mukola abantu kibanakwogera kuba nasabira Katonda akusaasire bibya kusobako Katonda kwanasinzira okusonyiwa ebyo ebitonotono ebyasoba so buli muntu onako olwalero kolerero olugendo lwolo kubanga oyagala toyagala woli naye nkyogenda kubanga ovuddewo n'olwekyo oba otambula mu nsi eno tokola nnyo bikolobero bisusse wensonga na buli kyokola ogenda kukivunaanyizibwako ojja kukinyonyola lwaki wakikola so n'olwekyo bwe kibanga kibi gezaako okukikyawa n'okukisabira okubeera ng'ekyo kireka kyetusinga okuba n'obuvunaanyizibwa nakyo kwe kusaasaanya obulungi mu nsi n'okuyambagana obunafu tebubulamu naye tusaasaanye okwagalana tusaasaanye okuwabulaŋŋana ate tusaasirigane ate tubeerenga twegattira wamu tubeerenga tuyambagana bw'obanga oli mugagga ngo Katonda yakusitulamu weebuuze kiki kyoyongerako mu community awo wowangalirako oyo gwosinga ku bugagga Katonda mwana twayinza okuba nga yakuwa obugagga obwo naye nga okubukuumawo bubeerewo ng'ayagala oyambe ku baano bye wasukkulumako so n'olwekyo noonya nnyo obugagga bwawo woddiza ku muntu wa bulijjo bw'obanga gwe wasoma nnyo Katonda nga yakuwa okusoma irimu ekibuuzo kiri nti okusoma kukugasizzaawa oyo omuntu owa bulijjo atasobola kusoma gwe wasoma bw'obeera ng'oli mukulembeze obukulembeze bw'obugasizzaawo abo bw'okulembera funayo engeri yonna gy'obeera ow'omugaso mu position yonna Katonda gy'aba akutaddemu ng'okulembera so njagadde bbawako just as example naye ng'ekisinga obukulu ffenna kweddaabiriza njagala kusembayo anyongera okubajjukiza nti ebizibu ebiri mu Uganda bya ddala abantu bavundira mu makomera bya ddala abantu beebaka kagongo bw'ogendako mu makomera okaba amaziga abantu bafudde ne bafiirwa n'ebyabwe nga bya ddala kitegeeza bannayuganda baagala enkyukakyuka era nga bakitegeeza nti enkyukakyuka gye baagala bannayuganda tebaagala kutulaba mu mizannyo gyakubanga titubakulembeza oba titukulembeza nsonga ya nkyukakyuka n'olwekyo nkutegeeza ki nti munnayuganda sigala ku mulamwa ffenna nga bannayuganda tusigale ku mulamwa oyo ali ku mulamwa omutuufu ajja kuwanika ettaala ly'abannayuganda era bannayuganda beerenga balaba ekitangaala kubanga bo baategera dda kye baagala tulina kusigala wamu nga tusabira eggwanga lyaffe Uganda tusabire ebikolobera ebigenda mu maaso mu Uganda era twegayirire Mukama Katonda nga bwe tukola n'ekyo ekituufu okusobola okulanga Mukama Katonda atwongera okututereeza eggwanga lyaffe Uganda era alitukyusiza kubanga tukoze bye tulina okukola era twongeremu amaanyi tubikole naye n'okusaba twongere mu maaso tusabe olw'obukuumi bwe twetaaga obw'amaanyi n'obutebenkevu bwe twagala mu ggwanga Uganda so ensonga zetuliko ez'enkyukakyuka za ddala yogerera oyo ali mu kkomera yogerera oyo omusibe mubeererewo yogerera oyo atulugunyizibwa bwedde mu kifo waakolera abbiddwako ettaka lye byonna yogerera abo abanyigirizibwa basingle mothers bannamwandu abanyagibwa ebyabwe abatembeeyi ababooda abali mu transport sector abantu abanyigi mu kunyigirizibwa beera eddoboozi lyabwe wonna wooli osobola okubeera eddoboozi lyo yanyigirizibwa osobola okubeera omukulembeze omulungi okuvaawo wennyini wooli obukulembeze tewa just mu elective position naye buli wooli wabeera waliwo buki obukulembeze so njagala kubajjukiza mwenna bannayuganda nti omulamwa emisolo gikyali waggulu ate nga gyeyongera bweyongezi abasuubuzi bakyakaba ebintu byabwe okubanga bikwatibwa ku booda ab'emmwanyi twabadde juzi ekasana nga bakaaba bukaabi kuva ekitongole ky'emmwanyi we kyavaawo ekyo ekimu ku byankubisa mu paalamenti n'entuuka okulwala okugenda okujjanjabwa gye nnagenda so n'olwekyo ebizibu biriwo bya ddala naffe abali mu bukulembeze tubeere baddala era buli omu akwate ku munno omukono naye nga at the end of the day tukimanyi bulungi nti buli kyokola oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze ogenda kubanga okivunaanyizibwako mu maaso ga Katonda oyo alaba ebirabika mu nzikiza ebyo ebikwekebwa mu nzikiza n'ebirabika mu lwatu njagadde nkiyiseewo kubanga abantu abasinga balowooza era bagamba nnyo nti Katonda is a constant factor naye and a very big factor so n'olwekyo buli kye tuba tukola tukole ekyetaagisa tusaasanye okukola obulungi
tuzize okukola obubi tuyambe abatalina tusaasaanye obulungi tweddirize tutereze ebisobye ate tusabire eggwanga lyaffe Uganda. Njagala kusembayo nga nzijukiza bana Uganda mwenna nti Eddie Mutu akyali mu kkomera, Akirewa akyali mu kkomera, Kalanzi Sharifu akyali mu kkomera, abantu bakyali mu makomera, Madubara gyali, abantu bangi, Smart, Gaddafi, abantu bali mu kkomera. Abo njogeddeko batono naye nkuwadde ekifaananyi ekyaba batono bosobola okuteeka amangu mu picture n'obajjukira n'obamanya nti bakwatibwa mu bintu ebitannaweebwako bujulizi yadde. N'olwekyo ffe abali eno ffe tulina okuba eddoboozi lyabo tubanje abasibe babeere nga bateebwa bunnambiro ate tupreachinge protest vote. Ensonga ya protest vote nkulu mu kalulu ka 2026 tugenda kunoonya akalulu era twatandika dde okukanoonya tukalonde tukakuume tukabanje ate era tukalwanirire. Tetusobola kukoowa kubasomesa protest vote kubanga kalulu kakwekalakaasa ak'okulaga nti tulina okweddiza eggwanga lyaffe Uganda ate nga tugenda kulyeddiza nga tuyise mu ngeri y'amateeka. Waliwo abagamba kiraga tekisoboka, bwali Mukama teri kitasoboka. Bwe tukola ebyo bennyini ebituufu ffe buli omu waali n'obanga okola kituufu ne tusaba ne Mukama Katonda abantu bende bali ku sayidi yaffe, bali ku sayidi y'ekituufu ne Mukama Katonda bajja twanukula kubanga ffenna twetaaga enkyukakyuka. Teri ali liberated mu Uganda eno ng'enkyukakyuka tennabaawo. Buli muntu ali ku tension. Tosojja kugamba nti olwokuba oli mukulembeze nti yali liberating wanedda kubanga bwagenda mu ddwaliro naye tajja kusangayo ddagala. Bw'atambula ku makuba amabi ekibuga bwe kifulaadinga kyonna ne kijjula amazzi abeera affected. Ettaka liba libbiwa abeera affected. So everyone is a victim. Bw'abanga tekikuaffectinze nga gwe nti omukulembeze era ojja kulanga kyaffectinze omukwano ow'Oluganda wamu n'abako. Kitegeeza ffenna Uganda etukwatirako wamu. Tobeereeyo n'olyanga waliwo abanyigirizwa noga nti ebyo binkwatako. Lwe linaatuuka ewuwo ojja kwagala abalala okubeera nga bakubira ku ndulu n'okwogerera nga nabo basirise. N'olwekyo ffenna twogeze ng'eddoboozi limu. Bwe tuba twogera ekituufu tetulina kwetiiririra. Bwe tuba twogera ebintu ebikwata ku ggwanga lyaffe tetulina kwetiiririra. Bwe tuba tubanja abasibe n'okubabeererawo tetulina kwetiiririra. Ate ffenna tubeerenga tumanya nti buli muntu wa mugaso era abeera ng'ayamba. So njagadde mbeerenga mbayisizaamu ku issues ezo. Just maybe n'okusembayo congratulatinga abantu ab'enjawulo ekibiina kyaffe bekyawadde okubakwatira bendera z'okukikira mu bifo eby'enjawulo. Nze specifically njagala congratulatinga ba councillors ba mayors ab'enjawulo abaavudde mu area za Kampala district nga bafunye flags zino. Naye ate njagala okuteekamu amaanyi ennyo okuyozaayoza buli ya participatings. Waliwo n'abo bataafunye flag naye nga bandisuubidde tosanga senga baazifunye. Abo nabo njagala okuba congratulating olw'ensonga tibaataddemu amaanyi ne basaba era ne balabuka obusobozi bwabwe. Temuli batono, temuli banafu olw'okubanga temwafunye. Nammwe muli b'amaanyi era buli mujjaasi mu lutalo muyeetaagisa. N'olwekyo njagala nze mwenna kubayozaayoza. Eyafunye kaadi muyozaayoza. Ataafunye kaadi ya NUP naye muyozaayoza. Olw'okwetaba mu lwokaano. N'abo bakyateekayo okwemulugunya kwabwe nabo mbayozaayoza. Kubanga emitendera gyegyo gye tulina okubeera nga tuyitamu okuteekayo okwemulugunya okulaba nga kutunulwamu. Kubanga ku National Unity Platform ku mbeera erina okuba nga erabika nti ffe tuwolesa okukola amazima n'obwenkanya eri abantu baffe. Kubanga abantu ge maanyi gaffe ate batuwa ekyokukola. Bannayuganda bwe basalawo ekintu nti kino kye kiba NUP ewuliriza buliza n'ekola kubanga amaanyi gaayo g'abantu. Otherwise kyo tetwagala kufaanana ate bano abaava edda ku maanyi g'abantu. Kyobalaba nti abantu NUP baginamu essuubi lingi kubanga bakimanyi nti yo awobeera eddoboozi ly'abantu awo weetambulira. Twongera okukisabira ekibiina kyaffe, tusabira bakandidates bonna, buli omu ne ambitions mwenna tubasabira era tusaba Katonda ayambe nti ekiseera kino ekyokusoomoozebwa ate tufunemu ebyokuyiga ffenna ate kikozesebwe nga platform ey'okuyamba okwongera okugatta n'okutereeza ebyo ebiyinza okuba nga bisobyemu. Njagala
okutwala omukisa guno era njogeddeko ne muganda wange Honorable Nyeko Derrick nga maze okufulumya post eyokuba nti avudde mu lwokaano nsobola mugambako kintu kimu Honorable n'abantu abafaananga Honorable Nyeko kyakoze nti tukwagaliza bisima muganda waffe kubanga muno mu nsi buli luguudo lw'oteekinga Mukama Katonda yaba akulemberamu kuba buli kkubo ly'osobola okuyita osobola okugasa abantu ate n'okugasa buli omu akwetoolodde naye mu bisinga obukulu mu nsi Katonda kuteekera mukisa mu ekyo ky'osazeewo okukola kawe bukulembeze Mukama bw'abukuteeramu omukisa bukwanguyira ate obukulembeze ne bwoba obuyina Mukama bw'abugyamu omukisa nawo bukaluba so tusaba lyonna ekkubo omuganda waffe lyasazeewo okutwala Honorable Nyeko Derrick sakamusesezaamu sijja kuzinyonyola kuba siziyingiramu sizange naye tumusabira Mukama abeere nga amulungamya abeere nga amuwa kyasinga okwagala era ekyo tusobola okwogerako kubanga abaddewo n'aweereza abantu ba Makindye East nga bwasobodde okuweereza mu maanyi ge ng'omuvubuka era ebibaddewo byebyo omuntu abeera nga alina emyaka 18 n'okwambuka aba asobola okwesalirawo kyawulira kyakola ki kyeyeetaaga tusaba Mukama Katonda amukulembere bukulembezi n'abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo Mukama abakulembere ne bannayuganda jasize nyongera kubajjukiza nti Uganda yensi yaffe tufuna olwagi tulaga nange nga Shami mu Malendo mpaka omukyalo wa Kampala bwe mba njogera ebigambo bino sibyogera ku lwange nzekka ng'omuntu naye mbyogera olwa mandate gye nnina okuva eri bannakampala okusobola okubanga mbeera eddoboozi lyabwe ku buli nsonga tufuna ensonga nnyingi n'ezze wano ku mukutu n'ezibategeeza oba olumu neekozesa foras endala okusobola okuba nti abantu baffe obakama obuyitawo naye njagala kutegeeza bonna abali mu bifo byonna ebisalawo nti omuntu yenna akola ekintu okunyigiriza omusobozi mu Kampala omuntu akola ekintu ekinyigiriza okunyigiriza aba transport sector akola ekyo ekinyigiriza abantu ngo basakana emisolo emingi ebizimbe byokeddwa abantu basobola okubeera nga bagobawe batudde ebintu bingi ebiwandiiko bisayiningiddwa abantu babeera nga bafuuse emmomboze so ekibuzo kiri nti bw'oba ng'oli mu office yonna of authority ey'obuvunaanyizibwa yonna enkulu weegendereze kiki ky'oteekako omukono ku lw'abantu bo b'otwala weegendereze kiki ky'oyogera ku lwabwe kubanga bo abantu babaagala solution twalinga tusoma amateeka batugamba nti ba clients bali interested mu solution si mu story nti nasoma rule bweti biki tebibagasa client aba ayagala solution aba batwala ettakali ya ayagala kiki ekimuyamba ettakali butalitwala woogenda n'osomera amateeka gonna ge wasoma n'ogaleeta nga ye batutte ettakali oba toli looya mulungi kyekyawula looyo w'ebitabo ne looyo wa practical mulungi so ne mu by'obukulembeze bwe kiri abantu babaagala solution babeera bafunye ekizibu babaagala solution ekyeriwo tebaagala nnyo stories ani yabadde mutuufu nani yabadde omukyamu naye solution ki gye mubateereddewo oba gye tubateereddewo ffe ng'abakulembeze bagamba nti ate siwa tufunyemu ku buweerero ng'ate ensonga zaabwe zikolwako so ekyo nze ndowooza tugezezaako naye twongeremu amaanyi neeyogereramu kubanga nange ndi mukulembeze naye nga mu bempimpi twagala okugatta eddoboozi lyaffe ku bannayuganda abalala bonna ne ku lw'abannakampala benkiitira nga Shami Malende okugamba nti bannange tukooye Uganda ekooye twagala nkyukakyuka ate enkyukakyuka eyo mu 2026 tulina okugireeta ne protest vote bakiyita unity in diversity obwegasi mu kaseera nga mukkirizganyiza mu bintu nga you belong to different formations naye ng'ate musobola okwegatta ku lwa goole kuba ku lw'ekigendererwa ekimu yonna Uganda tukkiriza nti ekigendererwa ky'okukyusa gavumenti kyo kyetaagisa ekyokugondera amateeka n'ogabwa ekitiibwa kyetaagisa ffenna tuvumirira ekiwamba abantu ffenna tuvumirira okukuumira abantu makomera nga tebawozesebwa tuvumirira emisolo emingi tuvumirira amalwaliro agatali mu ddagala abasawo abasomesa abasasula obubi enguudo embi tuvumirira system eyagadibe ngalye ey'okuba nti emirimu gyonna jjagwa abaana kati bagenda kuki ku byeyo ate nga so taliyo kubanga alinga muntu
So kulwa ebizibu ebyo byonna n'ebisingako awo twagala Uganda eyawamu empya, Uganda ennungi, Uganda ennongooseemu, Uganda etali ya mwana waani, emirimu gigabibwanga ku merit. So basically njagala kubasiibulira wano naye nga stressing ensonga live eno kwesinze okubeesinga kubeera nti ntegeeza abagoberezi bange nga Shamim Malende nti page yange eya Facebook yahakingiddwa era sigirinako access, na buli kyolabako bw'obanga ogisanzeeyo tukyalwana ne timu ya IT okulaba nga tugirigaininga. Naye in the meantime tetusobola kugaana kukola genda maaso nga tukola. Kyobola batukuguliddewo ena account eya Shamim Malende ESQ, Shamim Malende Esquire, obeere ng'ojja following eno. Terina blue tick naye ye authentic page gyetugenda okugira nga tutambulirako paka bwe tulatulikabalize tujja kubategeeza. Kirize tugaane ezo zawambiddwa. Tetugenda kukabira matagayise naye tugenda kulwana okulaba nga gundi ezo tuzikomyawo. Era ba IT bali mu kukola. Naye nga tezinnaba kukomaawo kuba tetugenda kuyimiriza work, tujje ffenna tufollowing Shamim Malende Esquire, Shamim Malende ESQ wano ku Facebook page, ojja kuba ontuuseeko bulungi. Kyova olaba ne live eno kwenjikoledde okusobola okulaba nti ogoberera bulungi. Njagala kwebazoolera banneegasseko ne banfollowinga ng'ate page yakagulwawo. Era njagala kubayita mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo abadde bagobera ku Facebook tujje tugoberere Shamim Malende ESQ nga Facebook page empya. Eri bw'eneebeera bisse neddamu ne bali thrift then tujja kubeera nga tubategeeza. Accounts zaffe endala nga Twitter biki nazo zakwatiddwamu, YouTube n'ebirala, naye tulwanako eya Twitter ndowooza enzijidde wano kumpe tubadde tumaze ogirecoveringa naye ng'embeera bwe tuweyimiridde. So mutugoberere wano ku Shamim Malende ESQ Facebook page, buli kimu mugenda kubanga mukifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.